rasulullah anna muhammada inne rojulira abantu Allah bakulaga ekyo nkitegeeza egati inna la fi dhalika dhikra mbakakasa eyo Qur'an jinabawa zenchibagana ze batonda mbakakasa eyo Qur'an jinabawa la dhikra elimu amawulire agasomesa elimu amawulire agazimba elimu amawulire agekwesa agayamba ensi eno singa mutuwa obudde nemugisoma oba nemugijjukira nnyo oba nemutuwa obudde la dhikra elimu ebintu byekwese bingi naye ono ayina bino wammanga yagenda okubitegeera liman kana lahu qalbu omuntu gwena w'omutima ogufumiitiriza au alqa samaa anamuwa amatu agawulira wahuwa shahid masaga ebyo ebiyungu ebyo bona babireese naawe byegendereza nnyo bisomera okukola ebyo bina intercontinental nga webuli ebisatu ekintu ekijja nekikoona bwe vi kimakukuba hati biti ekyuka amangu ddala ngaomutima gumaze okukuba maaso gaganuka kyekiriwo awo nga byakabaawo oteeka okugula amatu kyekiddako ngenda kudduka biri bimeka era emmotoka bwe zeekuba bwevi maaso gaganuka rate of heartbeat ekyuka omutima gukyuka bapapinga omusaayi wayinza okubaawo oguluba wayinza okubaawo omubbi bata omusaayi omulundi gumu asooka obitegeera abeera matu abeera maaso kyekiriyo n'alaba Allah kwe kubigatta bimeka kwe kubigatta bimeka naga singa Qur'an emuyina obudde bwayo mmwe nga musobola okutono musoma mu mpola n'oteeka mu nkola n'ojjamu kino n'ossa mu nkola mujja kusiŋŋaanamu amawulire mangi mwe mwajjira amawulire agagamba nti wa inna lakum fil an'ami la'ibra bantu mmwe banyumize mu maka g'abantu nassaayo ensolo balina embuzi balina ente balina eŋŋamiya naga nusqiikum waliwo ebyokunywa byembawa mimma fi butuuni ebyokunywa ebyo mbijja mu mbuto z'ensolo ezo min bayini farthin wa dami ngatta obusa n'omusaayi labanan nembawa amata khalisan mala gasengejja sa'igan gawooma lisharibin abamu banywa abamu tebanywa wama qadarullah haqqa qadrihi kyekibagala okutegeera oyina ene master chemistry gwomanyi gwe tuyinza okuteeka mu laboratory room ne tumuwa butest tube ne tumuwa mashini zayagala ne tumuwa obusa n'omusaayi n'atuwa kala ya white ena gwomanyiyo yakugwe buli agenda okukama agatta busana musaayi labanan nabawa amata ataagabawo amaze gasengejja bona asoma Qur'ani ebyo gyebiri akulaga obwongo obuli eyo kati akugambye Qur'ani eno esinga kuyamba liman kana lahu qalbu eri oyo alina omutima ogutereka ogulowooza ebyemabega nojjukira omuntu eyafa nga yali agujubanira ssente nga ggwe wamuziikako omumanyi nosala pressure nene ensi mutima gwo gutereka walaba enfa ya kitaawo n'essabo lye yayina ngeri gyabonaabona gwenza obbikebera nga gwe mwana omukulu gwe baalekera essabo n'obivaamu mutima gwo gwatereka ozze olabye abende enfa gye bafaamu muddu naafa ng'ayisa enviiri egwo bwenzimbu mazze mutima gwo gutereka liman kana lahu qalbun eno Qur'an esinga kuyamba bantu balina mitima gitereka au alqa samaa ng'ayina amatu bwe gawulira gamubuulirira okimanyi bulungi maama w'omukyala munaku omwana oli omu ate atunda menvu mu Kampala n'akwata ssente emitwalo 5 n'agamba muwala wange mulimu gwenkola ogulaba
zino sente zenkuwa genda okole pepa bwonswaza noleeta olubuto obunaku bwange obumanyi au alqa samaa bw'aba omuddu yalina amatu agatereka mwana yasoma assamaa wahuwa shahid eyo Qur'an esinga kuyamba muntu alina amaaso agalaba buli kyonna kyemulaba ekitambula ku nsi amaaso gakuba ekifaanani era bonna nga bwobuli obutambi bwonna bwalubaamu bwonna mabega gye bonna bigawa eriiso era omuntu bw'afa nga badde atugibwa ekifaanani kye kibeera ku mmunye y'eriiso waggulu ku mmunye era abazungu abo baagalawo nnyo basinga okukwatira awo okutegeera bani abamutemudde badde kyebayita islands ekwata ekifaanani nofuna ekifaanani ekyo bakiweereza ku bwongo bakiyita medulla oblongata naaweza ku sensory nerve ne badda mbagamba eriiso weetegereze Allah akunyuza eriiso value yaalyo bw'oba otambula budde bwa kiro ne weekanga ekintu mwe yenzikiza Allah akulaga olaba enjawulo y'ebiyungo lwaki yabibawa nga temumanyi lwaki mubiina olaba obuzibu bw'oyolekedde bw'otamanyi bw'oba otambula ekiro bw'oti nojja weekanga ekintu tokkirizibwa kudduka ate nga si gwayagala wabula amaaso ge gavunaanwa awantu awali enzikiza okumala okunoonyereza ki ekitukanze ekyo kiyungo kifuga muntu toseetulawo kigere nga budde bwanzikiza oli sitaaka ne bukeera ekyowana kikwa mulundi gumu tokkirizibwa nga maaso tegasazeewo nga gaganula bwe gati ogenza okulaba ng'olengera amaaso ga musota ttimba kiro otambula ne weetegereza nga kituufu ttimba ayirenze ekubya ekifaananyi kya ttimba n'ekiweereza ku bwongo naavu gye bayita sensory naavu negamba nti bigere tuyambeko tambulamu katono ngodde emabega maaso akyatunuddewo bulungi alaba gubadde ng'ogukyuka guti gwagala okubuuka ne bagamba mutima nti pampinga ku musayi nga mungi bigere adduke alonoleka ofubutuka toyina kyokola mu nzikiza nga maaso tamaze kumaliza byebye obanga oyenda kkiriza nti maaso abadde akyafuna bifaanani byonna bitutte abumbeera nga mwogera kanisa ujja budabbalubu byakumulisa nzijjako balubu maaso akola asensinga kwata ekifaanani naatekayo mabega eyalibamu yona Allah agiina Allah kwe kutuga nti au alqa samaa wa huwa shahidu ayina amatu agawulira amatu galina akagoma munda eardrum akagoma buli lwokuba ekintu n'okanga bw'oti mutima ogukanga ekiddamu okuwuliriza ennyo kagoma ako kakutu kyekiriyo maaso n'aganula balabe ekigenda batambula bameka beba Allah bakunyumiza bozze mu ddwaliro n'olaba omuwala gwe wayendako emyaka 9 emabega bamuyita awa wadde oyitaayita emulago n'omugwako n'olaba nnyina ng'ali awo nogamba awa yalwala ogenza okutuuka awa waali wasemba okwenda ku mwana ng'alina kiro 9 ng'oyinza okugamba awa alina emyezi 10 nojja ku mwana n'otya bwoti n'omugamba awa buzibu kyaga sirimu annuma n'oyagala omukwate mu mutwe bwoti omusabire edduwa n'obikula akatambaala ku mutwe nga talinako kaviiri nako bwe wasemba okwendako ng'alina ekiviiri kye n'omugamba awa enviiri wajjeko zaaki nakugamba sula enviiri zikunyuuka zokka mumpulira n'okwata emitwalo 10 n'ogiwa nnyina n'ogenda n'okebeza omusaayi ng'oli mulamu oga ndiwonye obadde okomawo omusiibu nagasula mpa ebbaafu oli awo olaba nakugamba sula wannyendako kimanyi sula nkusaba bulamu bwange onsiibule n'ekintu eki sula genda onfumbireyo enkoko eŋŋanda tossaamu mazzi ogireete gye mba nkwebaza ku bwenzi bwaffe n'obigattagatta
n'ogenda ogula enkoko giwa omulwadde. Obadde otuuka ku ddwaliro bwevi ne bagamba nti omuwala afudde. Owa booda akulese n'agamba nti haji enkoko gimpe nja gyesala, n'ogimuwa. N'ojja mu ddwaliro n'otunuulira awa ng'oyinza okugamba kaana ka myezi egi. Nemujja ewaka ne banaaza n'owulira maama awa ng'alaja n'agamba omwana wange afudde obulwadde buno ng'owulira. Batoobe ne balaajana awa afudde akyasoma busawo ng'owulira. Taata we n'alaajana akaana kennyina akagezi kaŋŋenzeeko ng'owulira. Ogenza okulaba nga bamujja mu katanda nga bakwasa kitaawe wansi ne baganda be ng'oyinza okugamba kaana ka myezi emeka, nga basumulula akagoye akali ku mutwe, nga basumulula akali ku bigere, nga bagamba Allah nti bisimillah wa ala millati rasul. Eddiini nabbi gye yaleeta tetukuziikidde. Bw'oba olina omutima ogujjukira wayendera ku awa nga munene, ng'olina amaaso agaalabako ebiviiri nga bikyanyirira, ng'olina omutima ogusobola okutereka ebigabo bye mwayogera okuva ku lunaku luvaku bwa malaaya, kyakugambye nti Kurani esinga kuyamba liman kaana lahu qalbu, oyo atereka ebyemabega. Fa in yadhkurunahu yabqim bihi, era mwebali abamu nga bwajjukira nnyo ebyemabega agamba amaaso ne gakaaba, mutima alina byajjukidde. Obadde okubatiya gasotta abaana najjukira abaana be abaafa obote wano nga baafa bwe batyo nakaba amaziga, alina byalabye, maaso ne gagamba mutima nti ojjukidde akantu ako ekimukabizza. Obadde olina wozza okubba ettaka olisenda ojja w'abakadde najjukira nga byabakolwako obote wano nakaba amaziga, amaaso bwe galabye ne gajjukiza omutima. Amatu gano ŋŋoma, to be alert, to aware, to awake, to aware, be attentive. Waliwo ekijja amaaso ne gaganula gakwala ekifaananyi, tegaa nti inna la fi dhalika la dhikra. Kurani gye nabawo ng'oyagala ogifunamu obeere ng'otegeera bulungi ng'ogisoma otegeera, esinga kuyamba abo liman kaana lahu qalbu, erina omutima ogutereka. Naga mukazi wange yali agenda kumpa obutwa, sigenda kuddamu kutijja n'abakazi, nyina w'enkoma. Omuntu atasobola kutta abeera nnyoko, nvudde ku bakazi. Ne bwe ndimuwasa ng'agamba nti alina imaani yenkanawa, bakazi nibatadde, mutima gwatereka. Aw alqa samaa, mwabadde muyomba ne muganda wo n'akubawo ekigambo n'okiwulira nga Allah bwe yagamba nti am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allahu adghanahum, balowooza balina obulwadde bw'obunnanfuusi, simugjeemu ekigambo munne n'amuwulira. Wadde olina by'oyomba ne muganda wo byakusaaga, naga baba ŋŋenda mpola nja kutta, nga bakigambakokko nogati Allah akimugjeemu. Aw alqa samaa, muddu alina amatu nga gatereka, wa huwa shahidu, ng'ate alaba yeetegereza. Nagane muzannyo ki oguli mu Busiraamu? Wayitawo emyaka 5 tufuna bamufuti abo, kubanga era Kayongo ne Mubajje baalonga baaka nno bizibu, ate era Luwemba naye Kakoza bw'ate era byaliwo. Byo bigatta nga byemabega bijja bibaawo n'ogamba naye omuntu omugezi akole eddiini ye ave emizannyo gino. Wa huwa shahidu, bina byozolaba n'ogatta noga olw'emizannyo egiteekwa mu Busiraamu naye nga mizannyo migenderere. Gwe bbanga lyonna gyegibaawo wano webali wano webali, bbanga lyonna mizannyo ki egiri awo? Wa huwa shahidu, maaso gakwata ekifaananyi ne gatereka. Bw'otuuka ku leva eyo n'amazannyo gatandika okuleka. Abaddu bano ababba bamaliriza batya? Abashirika bamaliriza batya? Mutima gutereka, gwena kigumanyi. Temuli baana bato, olina abantu b'oziise, ate buli ali wano olinayo munne yali afudde. Bw'aba teyava mu covid, genda bire ku nkutana z'abanneiba. Abantu abali awo nga bw'ogenda ne kololo, olina entana gy'olaba ng'eriko 1800 nkagamu 11. Toka subhanallah, muddu amaze emyaka emeka? Owulira? Mugenda mulebera entaana z'abantu abantu abakola kyawo.
n'olinnya muno gamba bwe siba ebiyungo bino ebisatu nga tebinnyambyeko nze nzuukuse kubanga Allah kyakugambye nti inna lafi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. eyo mugitegedde kam daqaiq awulira dakika bbiri. ensonga eyokusatu kweyo bw'aba omuddu amaze okukitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala waakettera bw'aba bino wammanga bisolo bye baakola ebiyungu ebyo mu ntambula ze tatambula nabyo, ebiyungu ebyo mu ntambula ze tutambula nabyo. mulaba nga kisoboka abudde bagenda okutema abantu bayambala akakookolo amaaso gabaamu munda gakwata kifaananyi. muddu bw'asalawo okuzaabuza ekigatto kya bumeme anza okukyambala wansi ebisitokisi nga birala n'ogatonga gulala naye era ekigere ekibamu era kyekyo. omuddu singa omukanga n'amasasi nga badali ku kibooda agenda era amatu agawulira geego mumpulira. kati akodde amagezi agambe nti oba osobola okuyambayambako ng'ebiyungu ebyo nafuna gy'obireka tambula nga tobiyina bibi nnyo era ategeeza tosobola kubireka. muntegedde? kati magezi ki? famal hira, aha, what to do, what next, yakuwa ni solution, what to do. falyalam liman sami'ahu, kati essaawa eno awulidde, essaawa eno buli aliwo naawulidde akiwulidde nti awo ebiyungo byemulidde bye bisatu bye bina ddata wammwe. kati essaawa eno buli akiwulidde obuwangaazi bw'olinawo obwo obutono, myaka gy'olina egy'enkizo egyo oba 3 oba 2 oba 8, buli aliwo naakiwulidde emyaka egyo gy'olinawo buli omu gy'alina ku lulwe ogimaze otambula kutuuka wa Allah subhanahu wa ta'ala. obulako katono okuyingira lwakuba tomanyi lunaku lwe banaakunaaza. fastaghfiru rabbak, tandikirawo wenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala, wasjudu lahu, mufunamire nnyo. fa inna almahila, buli yenna naava wano n'agende wa Allah subhanahu wa ta'ala yus'al, agenda kubuuzibwa. kun mutawa'id, kati weetegeke. fa in su'ila, bonaaba obuuzizza ma yustajabu bi, genda kwanukula ki? buli akiwulidde kati nti amatu n'amaaso n'omutima biina akakwate kanene mu kuketta ddata w'omuntu. okuva na leero obuwangaazi bw'olinawo obwo bw'olina bw'okyalina munnange obumaze otambula kutuuka wa Allah, ate nkukakasa oli kumpi kuyingira. ekyokukola ki? mwenenyeze nnyo okuva kati muvuunamire, kubanga buli ali wano awo tumalira. eyo point kwa twagiwunzise n'agamba kyokwebulira ekisooka. ekyokubiri kyakubulira nakyo, kun fi duniya, beera kweno ensi ka annaka gharibun au abir sabil, tandika okukyeteekamu ti kweno ensi oliwo ng'omugenyi oba omuntu eyeggamye enkuba naye nga bwekya yeyongerayo. omugenyi ayinza obutasumulula nnyo nsawo ye kumalayo ngoye, kubanga olugendo lwa China luwanvu. laba ate ono omujega ataasoma bwagula n'essuuti y'emiliyoni 4 yakwambala ku mwaka ogujja. omugenyi
ayinza obutasumulula nnyo nsawo ye kumalayo byonna era ayinza okukozesa oxygen kuli ddagala baba alaba nga olugendo lumuleka ayinza okukozesa oxygen kuli ddagala yagamba weeteeke mu bigere by'omugenyi byatasobola kukola tobikola kwena ensi kubanga laha mustaqarrun eyo just transit nga bw'okwata ekitereke n'okigamba nti nterekeraako awo nveeko emmanju kizibu nnyo omuddu ne gwawadde ekitereke okukisumulula bayinza okukusiŋŋana ng'okisumulula kati laha mustaqarrun nabaterezaako awo just wa mataun ila hin oyo tugenda nagyomalira kati omugenyi byatasobola kukola nga badde alina wakyadde kizibu okusaako tv siwaawo kizibu okuwoggala nti tapu ewa amazzi siwaawo tebimukwatako tawuganya mu nnyumba nga wawaka kun fi dunya kaannaka gharibun aw abiri aw gyetunuulira aw abiri akugattira sabil oba omuddu ayimiridde bw'ati ng'alinda emmotoka zigwe yakutule olina sipiidi gyakozesa ate nti emmotoka eno eyinza omusiŋŋana n'eno bw'abaza eno nga wakalu alina enfubutuka kizibu nnyo okusiŋŋana omuddu ng'asooba twalyako byetwalya nga kutulako era turayini twalyako byetwalya ebyasigala bye bamulembemu onzo bikola awo abiri akutula not but slowly but with rush ayitewo ensi eno olina okuwangala bwotyo buli kyolaba kyonna nga kimusanyusa Allah soke kiveewo tomanyi byanca yagamba oba oyagala ebiyunga byo bikozesa obulungi okkirize nti byo bikola oyagala toyagala birina data kola bino wammanga ensi tandika ogibeerako nga weeyisamuko ng'omugenyi bw'olaba kyolidde nga tekiwoomye gumiikiriza ogende ewa nnyoko wano si wuwo toyogera mukategeera siramu baleese enva teziwoomye ati wakatuuka ova mbaale tosiwuka mpisa gumiikiriza otuke wa nnyoko wano lyekibakuwadde oli mugenyi mwene ensi olw'okuba yakutereezaawo butereeza bw'aba akugeredde emitwalo 4 nga tolina abaana 9 gumiikiriza wano si gwofugawo bate bwasiimye huwa alam bikum mbamanyi wenabateeka mbamanyi idh anshaakum min al ardi okumanya mbamanyi nabamanya sinabaleeta mu nsi wa idh antum ajinna wadi okyali kaji fi butuni ummahatikum ng'okyali mu lubuto lwa nnyoko fala tuzaku anfusakum tolina kyolina eki nkumanyi bwe mba nkuwadde kanaana gumiikiriza kumanyi ina n'ensonga lwaki kenkuwadde mubitegeera wano ku nsi agambye nti amagezi genkuwa ag'okubiri eno ensi gisale sipiidi sala pressure gibeereko nga bwolaba omusajja akutula ekkubo alina kasipiidi ako kakozesa oba omuntu yakyadde awantu omugenyi alina kyalaba nga amazzi ayagala gookya naye otwali mukazi we olina kuguma ganaaba otwali mukazi wo bwaba Allah aleese omusiiba ng'omwana we afudde ne mukazi wo n'afa leka kaaba maziga kumala mwezi si gwosoose waliwo ebiteekwa okukunyiga ono si wuwo mwabatatera kutambula buuza transit bazikubuulire bw'oyitanga mu Ethiopia ekibagaana abasinga Ethiopia si kirala mbuyaga yaawo obeera walinoga nendi musajja munaku nze nsinga okubeera omwavu mu nsi okutambula kubonaabona ng'owulira empewo ya Ethiopia gira okukwabyamu omutima eri awo gibuuza abasuuza abayitawo atusababaawo era bonna ekibagana ennyonyi eyo abamu kyekyo enza okukwabya omutima empewo kati agambye nti omuddu ono ali mu transit taba nasse mudde wano namba 2 awo nemuvaawo namba 4 awo nemuvaawo bakufuga oli mu transit abo mu transit wabawo ebintu ebigulibwa si bya buli omu
kubanga ebyawo bya bbeeyi. Omuyizi eri yakugamba nti nahanu abnaullah wa ahibaahu, nze wano ndi mwana we ate ndi mwagalwawe, nkola byenjagala, gwe sibu oli muddu. Era Isa ga mwogedde bubi ku Allah, inni abdullah, nze ndi Muisirayiri naye ndi muddu wa Allah. Wano tokola kyoyagala, oli muddu. Kun fi dunya, akuwe kuba eryokubiri ng'oyagala okwegendereza ebiyunge bye bituketta bikugenda empola, mwene ensi bw'oba ogibeeramu banga eyakyala ekikunyiga mira, sigwosoose wano si wammwe. Mubitegeera? oleme kuza nti ogenda kwenda ng'embwa, wano si wakaawo. kaannaka gharibun, wetwale ng'enkyatema, bw'olekawo amayisa amabi bagenda kwogerera. Kyaliko wano ne maama muli omwana mubbi, ovaawo. Lwaki? Anti buli woova ensi ekwata ebifaanani n'ebiweereza wa mukama waffe Jamaada bwe yaliiko ku kyalo kyegundi tedimala yamutuuka. Gharibun, enkyobulawo, otya dda takusangayo kuba nonakwata kifaanani akasembayo. Amagezi ag'okusatu gakuwa musajja mukulu ono. Buli lwojjukirayo ezzambi lyonna nga ggwe walikola, lyonna lyojjukira nga ggwe walikola, mugambe nti nsaba kunsonyiwa. Alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, Allah ggwe mulamu atafa weeyimirizaawo. Wa atubu ilayhi, nkitegedde wantegedde, nsaba kunsonyiwa. Yaga nti wa anta muqinu bil ijaba, ng'okikakasa bulungi nti kyo kenkimugambye kiwedde, genda okyogere. Ganga oyagala ebifo ebyo okusaasa bikubeerere wakisa gy'oli, ebyo byayogedde bimeka? Akookusatu kkubo lyakuwa omusajja mukulu. Agambye lwana nnyo buli lwojjukirayo ezzambi lyonna mwenenyeze. N'agamba ekkobo erisembayo ku ekyo, buli lwolowoozayo akalimu konna akalungi kakolerewo, kubanga omufu takola. Buli lwolowoozayo akalimu akalungi konna kakolerewo, kubanga omufu takola. Awo Ramanzaani weeyingirira, mwe gye mwesunga ogenda okusiiba. Eriko akakokkulizaako kali ako kakulu. Man swama shahra Ramadan imaanan kyakuleetedde. Buli lwofunayo akalimu konna nga kalungi kakole. Agati man swama shahra Ramadan imaanan, awali firimu. Genda ng'osoma ayatu mu Qur'ani, Allah ng'aleeta emirimu, ako yakalira akakokkulizo, yagamba inni la udhi'u amalan amirin minkum min dhakarin au untha wa huwa mu'minu, nze Allah wammwe siinaayo mulimo gwonna gwe ŋŋenda kusazaamu ogw'omukozi yenna anaaba akoze, sifudde yakoze musajja oba akoze mukyala, n'aleeta condition eryegi wa huwa mu'min, ng'oyakoze akola byenjagala, ng'oyakoze akola byenjagala, ye condition y'emirimu. Agambye lwana ofunayo akalimu konna ng'akalimu ko Allah kamusanyusa, ng'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza by'okola, oteekwa okuba ng'okola by'ayagala. Buli lwonoonya nga by'okola bimunyiiza, olina emikisa mitono nnyo okukola ebintu n'abitwala. Kubanga yagamba nti walladhiina amanu, abaddu abakola byenjagala, abakkiriza, abo bali ku saidi yange, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri, zamba kuba mu haramu mbaga mujje. Ne walladhiina kafaru awliyauhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumati. Iman teko kanga okola Allah ebimunyumira. Bw'oba oli haji ng'otunze obunga ebbanga lyonna emyaka gyo 9 oli mbuwunga,
naye ng'okozesa oda obusawo kiro 50 kg buli kasawo bawandikako 50 kg naye nga mulimu kiro 45 mulimu kiro 40 nga Ramadhaani zonna bw'oti bw'ozootunda obuwunga gwe mulimu ogwo buwangaala. man amila amalan saliha min dhakarin au untha wa huwa mu'min, siyina mulimo gwa muntu gwe ŋŋenda kusazaamu yenna anaaba akoze ebbanga lyanaamala nga byakoze byenjagala. wa huwa mu'min wahtisaban, ng'atakimanyi nti waliyo empeera nja kugubala, si gwakuyisaawo vya gwakwetegereza. man lam yada qawlu zur wal amalu bihi, oba bwakuwadde ega tasobola kuleka bigambo bya nsimattu nakuwemula tatawa n'okusiiba. falaisa lillahi hajatan fi an yadaa taamahu wa sharaba, olaba bwakuwadde ega byesitaagala bw'obikola sikkiriza mirimo. olaba agiwa bunga wayingidde. omuddu n'atunda ennyama ng'alina ebbaafu omuli amazzi, ebyenda mu bibeera, nga buli atwala ebyenda atwala amazzi amakati g'ekikopo, obiraba mu kaveera ng'otuuse ewaka atunze amazzi emyaka 10 ago. ezo Ramadhaani zakwetegereza. man amala amalan saliha min dhakarin au unsa wa huwa mu'min, muddu n'akoze omulimo musajja oba mukazi naye ng'agukoze akola byenjagala. Allahu waliyu alladhina amanu, nze mikwano gyange bakola byenjagala. yukhrijuhu min adh-dhulumati ila an-nur, nze mbagana haramu bagala mu ddeeno. haramu yaliwa bwe bubbi. omwana ono abadde anywa omwenge kati aguwandula asiibe. Ramadhaani we naggwamu taaguddemu. man amala amalan saliha min dhakarin au untha, awo tunulawo. omwana ono abadde yeetunda emakindye ayagala kuddayo eryantonde kusiba Ramadhaani awummulemukko. man amala amalan saliha min dhakarin au untha wa huwa mu'min inni nze Allah wammwe la udhi'u amalan amil minkum, teri mulimo gwe ŋŋenda kusazaamu gwa mukozi yenna akoze musajja oba mukazi wa huwa mu'min, banga lyamala nga akola byenjagala. obitegeerwa bannange kwe kugamba nti man swama shahra Ramadan, anakkiriza n'asiba omwezi gwa Ramadan imanan, ng'akkiriza okukola Allah byayagala, wahtisaban, ng'asubirayo empeera y'ekyo ti Allah wamuyita beetegereza Ramadan eno. ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mazambi gamugibwako gonna agakulembera n'agalisembayo. kati n'okusiiba waliwo ennyingo eyo, musajja mukulu akwadde kukowa eryokusatu, era nti omuddu kwe kujjukirayo akalimu konna nga kalungi n'okajjawo, kubanga tomanyi biddirira. ndowooza ensonga ezo bbiri zitegerese bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala bwatuleka mu nsi nga tuli balamu, awo tujja okutandikira. saba Allah bwemu obulungi mu kusoma kwammwe, n'abajja nga mulindiddewo jjaamu nammwe saba Allah baweemu ekyo. hayakumullah. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.